Yoweri Kaguta Museveni yeeyongedde okuba ku bunkenke anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate afunye amaanyi amalala okuva mu UK. Kongs His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi essuubi lya Uganda, ssuubi lyaffe, essuubi lyange, essuubi lyo. Kati Museveni ne gye buli kati asula ku butebuuki anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi UK emwongedde amaanyi naddala agenda okutwala omumpembe wa kuno yeesiba ku bannayuganda myaka 38 ali ku bannayuganda afuubidde atta abuzaawo bw'abakola buli kimu kyayagala alowooza yeekamala byonna wa bannayuganda naye tulina mwenyi ku matama Kyagulanyi Ssentamu watugamba ebintu abikoledde ddala ate agendera ddala mu maaso n'okulabisa omumpembe tebuhabulwa. Tukugulisa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amaanyi gano g'ofunye ate gabeere ekyenjawulo gatutambulize ddala bulungi gatuviiremu ebyo Museveni ebyamulema okukola era gatufuule abawanguzi. Tuwulira nga tulina essanyu, tuwulira nga tulina omukwano omungi, tuwulira nga tuli bakitiibwa nnyo anti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda mu maaso n'okubeera ekyenjawulo. Gwe mukwano gwange, gwe muganda wange, addeyo n'abiyita ebyokusaaga, addeyo n'azaalawa, tukutegeeza nti ate yono takyagambwako. Kyagulanyi Ssentamu Robert His Excellency agenze mu maaso n'okulongoosa obuwanguzi bwe ate era n'okulaga bannayuganda ekitangaala. Ekintu kino kituwa amaanyi, ekintu kituwa obuvumu, ekintu kino kitwongera otulaga nti wetugenda ate waliwo ssanyu jjereere era tusuubira gye binaggweera tujja kuba abawanguzi. Abo bonna abatuzaalawa, abaagala otutuusa wansi, abaagala otuteeka mu bigere byabwe, tubategeeza nti ffe tutambudde olugendo lwaffe olusinga era kijja kubabeerera kizibu nnyo otukwata oba otusanga anti bino bye tubagamba, bino bye twatandika ate tukyabikolera ddala paka nga Uganda yaffe efunye obwenkanya era nga ne bannayuganda bonna balina okuba bali basanyufu kubanga kino kya buwanguzi era kino kya bununuzi. Bye tubagamba bino abamu mubirowooza nti byakusaaga, abamugamba abo bali ku byabwe, abo bwe batyo n'ebyo muyita abwe batyo fate bye bigenda otutuuza n'abalangira anti omukulembeze waffe essaawa ajja kuba alayira era ajja kuba atambula olugendo lwe olw'obuwanguzi, ajja kuba agenda mu maaso. So kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kituwa embavu ne tugamba at least kaakati no tutambula olugendo lwaffe olwe tubadde tuyayaanira ebbanga lyonna. Congratulations His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected President of Uganda. Gwe omu ku bawagizi ba NUP. Political party. Waliwo ka interview akagenze mu maaso aka principal yani His Excellency Bobi Wine omukulembezeewo President Bobi Wine ka interview ako kalabyeko nakalabye aka BBC kiki okalowoozaako? Tikalina buzibu okujjako nti abantu abamu kyaka era oluzungu luzibu oba tebategeera atogamba tutategeera buli muntu alina obwongo naye baagala bwagazi kulwanisa Bobi Wine otyo interview terina buzibu like answers yawadde ziyadde alina okuwa. Kale katuyite mu ka interview kano tulabe. Kale. I want to turn to the fact that you are in this country now to talk about the film. You have not been allowed in this country for nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, kano kocha. Olaba interview ng'etandika njagala buli omuntu yenna atulaba ategeere nti tuli ku height ya journalism. Kakize mu Luganda tuli kuba namawulire abali serious va ku bino ebyoku street byetumanyi ebyo Uganda bye twamanyira nti wakuboso ina confidence again mu microphone so nti oli namawulire tuli ku height ya journalism sawa zino bana abantu abamanye ekibuuzo ekyokubuuza n'engeri gy'okukikubuuzaamu bano abamawulire abakugu va ku bino ebyaffe ebya street ebya ghetto ate bana abantu bw'otabegendereza bakozesa ensobi kituufu kugamba agenda okubuuza ekibuuzo nga manyi kyayagala kati alina okukikujjamu so kankwe context lwaki ngambye ekyo interview eno ng'etandika Bobi Wine azze kwogera ku film yes gye bakwesa ani Museveni
atuse jukira bino ebintu tebabi staginga bino ebintu tebabi practicing na bi practicing amu so aze kwogera ku film musajja watu ayeregekedde ka film akoze of course rehearsal kanchitenga rehearsal tibagenda mubuza ku film bichi amukute unaware mshtegera ka unaware kamanyi okukuba unaware kale unaware so omunamawulire mukugu top tier journalist amubuzize ekibuuzo out of nowhere kyatadde atasuubira nakusuubira exactly president tamanyi okitegera abaita takyetegekedde president tamanyi no like okumanya kwamanyi naye nga takyetegekedde njaga engeri gy'omuyita president ne president wange president waffe president w'abantu so ambuzize ekibuuzo nti yakola lyrics yawandiika oluyimba I suppose ndoza 2013-2014 exactly Uganda abasinga nkakasa temulabanga abasinga tebalumanya actually tebalumanya like most people don't know it ensobi buli muntu ne kabenze kabekwe singa tugulawo kabads zo kituufu era mu kibayita skeletons olinamu ebikyambi wali okoze ngaki naddala mu buto exactly abantu abasinga tukola nnyo ebikyamu okay by the time bwe tubikola tetulowooza nti nabikyamu tubikola mu ssanyu naye ate nga bwe tugenda okukula ojukamagamba ekyo nga kyali tekijja so sigamba nti Bobi Wine okuyimba lyrics kyali kibi oba kirungi because that's a personal opinion ye ng'omuntu like because all of us as human beings tulina opinions ezaffe kituufu nyina opinions ezange tugeze nga tiimu y'omupiira tugeze nga ku Museveni nti siwagira Museveni bino kitegeeza mbu bwe mba siwagira Museveni omuntu omu atasakola kikumuwagira so Bobi Wine wawe yalina opinion ye mu 2014 that's about 10 years ago exactly nti 2014 yakuba lyrics yakuba oluyimba the other thing we need to acknowledge is nti abayimbi abasinga bayimba ebintu nekitegeeza nti babitegeeza atako ka point kalungi obuuliza nnyo rap music w'Amerika kibayita hip hop oba drill boogera buli kye basanze boogera okutunda drugs boogera okutunda okufumita omuntu okukola ki nekitegeeza nti babitegeeza so simanyi Bobi Wine kyali ategeeza in 2014 because that's his personal opinion naye omusajja amubuuzizza nti bakubaninga emyaka 10 kumpi emabega so ambuuza stunt yo ekyuse at this point naye ate nze ekintu kyenjagala tutunuulire Bobi Wine owa 2014 ne Bobi Wine owa 2023 I want to believe abo bantu banjawulo fenna tulabyeko enkyukakyuka ebadde ku Bobi Wine okay tuve ku Bobi Wine ku buli muntu emyaka 10 it's such a big time that opinions zo ziyinza okukyuka engeri gy'olabamu ebintu nayo eyinza okukyuka kale katugende maaso nosobola tunagenda mu maaso eyo point gy'okoze y'amaanyi nnyo nti 2014 twali tulaba superstar artist right now tulaba omuntu akuze mu bwongo yesu gyagamba nti 2014 yali akyali myaka nga 30 something a 30 year old man omusajja w'emyaka 3 muntu muto nnyo kale muto myaka omusajja akula ku myaka 6 yesu kabaka so Bobi Wine omusajja yakulira mu ghetto n'afuna ku ssente yali excited sebintu ebimu ayinza oba yabyogera 2014 yali akyali muto okujjako ndabye TikToks ezisinga nga abantu bagamba nti 2014 myaka roughly 30 something nti wali okuze nedda yali akuze mu mbeera gye yalimu right now Bobi Wine politician ate kati ayogera oluzungu wadde Bobi Wine ayogera oluzungu ennaku zino kale katoka toyogereyo Do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances. And I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with Gen.M7 who... Kansokenga posing ngawo. Oyide kyayogedde ekyo. Nti we've grown into transforming. Yes. Yeah, all of us nga gwe naawe. Yeah. Toyinza kungamba nti wali emyaka 3 emabega. Nali nepena naye kati n'okutambulamu akatono. Wali wepena ng'obuukabuuka. Nali nepena. Naye nze ekintu kye nsinza okwagala kweyo response. Statement agambye I take responsibility. To me that shows a lot of maturity. Omuntu akuze mu bwongo. Bantu batono nnyo abagenda okwadmitinga nti yes ekyo kintu nze eyakikola okitegeera omuntu ayinza ovayo n'agamba lyrics yenze eyakawandiika oba producer yakawandiika something like that naye avuddeyo not taking a full responsibility nze ng'omuntu atali mu politics ndaba omuntu akuze mu bwongo ategeera nti yes ensobi zibaawo naye
it's okay to own up your mistake and you move past it. And he believes in second chances. That's what he said. Yeah, I love that. He believes in second chances. Ate tagambye nti okuja nalabye TikTok sezanyiziza nze nimwagizi Omanyi nimwagizi wa NUP nimwagizi wa Bobi Wine. Singa Bobi akimanyi yandize wano nakubuuzaako. No, ndabye TikTok sezisinga nga abantu bacriticizing Bobi Wine weno interview. Tosobola kungamba nga we nagambe ali anti ideas zo wayina kati opinions zo yina kati sizogenda obango ine myaka 10. Yeah. The nature la njagala abana Uganda ngaffe tuyige kintu kimu nti no just because ngambe njagala environment yali inclusive tekitegeeza nti nzikirizigana buli kimu kyogenda okukola. But I'm comfortable living alongside you. Yeah. For example, muntu anya sigala. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebale nnyo mikwano gyaffe ku lusomesa ggwanga, era tusuubira nti bingi nnyo ebikolebwa aba bingi nnyo ebyogera n'ekyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ansalingamu ebibuuzo n'ebibuuzo ate era n'ebyakola bya njawulo. Kyekimuyisa pulezidenti w'eggwanga, kyekimuyisa pulezidenti wange, kyekimuyisa pulezidenti wo, kubanga ebintu byakola si bya bulijjo ate byalema abalala bangi. Kyovulabanga ensi eno emuyinamu essuubi. Bannayuganda ffenna tumutunuulidde, buli omu gwatunuulidde, buli omu gwalabamu essuubi lye, buli omu gwalabamu obuwanguzi bwe, era tusuubira nti pulezidenti waffe oyo omulungi gwe tulinawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tayitudisappointinga ajja tutwala mu maaso era ne Uganda yaffe ejja kuba enjawulo byabadde bimubuuzibwa okumenya amenyeramu omulabi ate alabye speech eyo. Bobi Wine yabuuziddwa ekibuuzo ekyabadde kisookera ddala oluyimba lwe yayimba omwaka gwali gwa 2014. Oluyimba lwali lukwata ku mukwano gw'ebikukujju. Oluyimba olwo we yagambira nti ye yali abikondeminga obanga abiwakanya, n'agamba nti abali b'ebintu ebyo bagende maaso n'okuba nti basibibwa n'okukolebwako nga amateeka we gakola ki we galagira. Era oluyimba olwo lwamuleetera okubeera nga takkirizibwa kudda UK Home Office, bagenda maaso n'okuba nti bamublocking obanga bamuteekako ekkoligo. Wabula oluvannyuma lw'abannamateeka be n'abantu abagwa mu kkowe olumulwanirira yazeemu okukkirizibwa okuddayo. So munnamawole wa BBC we yamubuuzizza Bobi Wine okusinzira njagala mu quoting enneme kwogera bigambo abitali right. Yagambye, I wrote the lyrics and sang them. I took responsibility. Certainly we grow and transform. I have always mentioned that I am a product of very many second chances. I want to be known for a leader that is respectful and inclusive of everybody. Osanga ka inclusive ke kasizo tabula banagamba nti yenga Bobi Wine ye yawandiika ebigambo ebyo era ye yabiyimba era atwala obuvunaanyizibwa bwabyo byonna. Wabula we yabuuziddwa nti oba yeetonda olw'ebyo bye yakola, ansa gye yazeemu yagambye nti nno abantu tukula era ne tutransforminga ne tukyuka wannawali. N'agamba nti ebbanga lyonna yagala amanyibwe ng'omukulembeze aliwo nga ali respectful and inclusive of everybody, nti awa ekitiibwa buli muntu era buli muntu ayagala abenga yenyigira mu mbeera we tujja okutandikira awo. Kakati tuli mu mbeera mu society y'abantu abakyamuukirira. Kakati gwe bw'okyamuukirira oyinza okunenya omuntu ku lw'ekintu ky'otateekeddwa mumunenyezaako obanga kyayogedde nga kiyamba ggwe. Kale ate abamu bakyamuukirira era ebintu ebyo bigenda still baleetera obuzibu byennyini bakola ki bye bakyamuukiriramu. Mu nsanvu waliwo omusajja bamuyitanga Henry Kissinger yali akulira foreign policy ya America. Henry ndowooza bamujjukira nnyo okubeera involved ye architect w'ebizibu ebimu nga Cold War, olutalo lw'e Vietnam n'ebirala ebijjako ng'ebyo. Era abantu abamusinga abawandiisi bazze bagamba nti Henry yavaako ebizibu ensi byekola ki byeyimiriddeko. Henry yafudde olunaku lwa ekosajjo yafudde ayina emyaka 10 ekitegeera. Ababi bawangaala nnyo naye ekyo tekijjako nsi kuba nti n'ensi bintu byonna byesoma kukikwatagana ne foreign policy basoma Henry Kissinger. N'abatamwagala bazze basoma Henry ebitabo bye basoma
ne munnamawulire nako awandiise ng'oli international ng'owandiise ku foreign policy they quote him nga tomukwotinze oba nga tomukyazizzaako muganda wange tokoze mawulire ensi bwetyo bwefaanana kakati olw'olunaku Henry lwe yagamba nti ensi eno toyina kwogera abantu kye bateeke ebiseera ebisinga abantu betuwangala nabo baagala nnyo babuuda kye baagala okuwulira so si kye bateekeddwa okuwulira ebintu ebimu bikolebwa nga bikolebwa mu bukyamu for the benefits of the major good abantu abasinga bakole ki bafunemu ekitegeera kati Bobi Wine tomusuubira kugira kuddamu bibuuzo ku BBC biyamba gwe ekyanna mukaaka owo ekyaddondo owe waffe empija kakati bobeera munnabyabufuzi oddamu ebibuuzo okusinziira ku environment y'abantu gy'olimu n'obuddi n'embeera gy'okola ki gy'olimu kyoba olaba nti osobola okukwata ekibuuzo kimu n'okibuuza mu 7 ng'ali ku UBC n'akiddamu bulala n'omubuuza ekibuuzo ng'oli ku NTV n'akiddamu bulala n'oleeta Al Jazeera n'akiddamu bulala n'oleeta Reuters n'akiddamu bulala n'ekiseera nti ekibuuzo mu 86 mwami Museveni bwali omubuuza nti n'abakulembeze abalwisa ku buyinza bakolebwe batya yandiganye nti bano babatuge naye kaakati essaawa ya leero bw'omubuuza ayinza okuwuuna emirundi ng'etaano n'akuzaamu kibuuzo kirala n'akulaga n'obulungi omukulembeze okulwa muki mu buyinza ekitegeera mu 86 bwe wali otuuza olukiiko lw'abantu abakaalina akalulu akabbiddwa Museveni yali atula ku layini esooka n'agamba tebuteekeddwa kubbibwa naye kati conference eyogera kubba obululu President Museveni tasobola kukola ki kugituulamu kati gwe kyolina okuyiga ku Bobi Wine is not an errand boy si kirenzirenzi nga mubeera eyo nti mubeera eyo ne mwogera ne mukaalina ku mupiira gwa Premier League mu kibanda ekyewamu Bobi Wine mukulembeze akeera n'asoma n'amanya ekiki ekimukuba n'ekitamukuba ebyo byonna ebibuuzo Bobi Wine yabizzeemu tebimuli presentinga naye yabizzeemu for the interest of what is happening essaawa ya leero bw'oba olwanyisa gavumenti yonna weetaaga Bungereza kitegeera kubanga ate naffe wano tuli ki twali lya Bungereza essaawa ya leero bw'oba olwanyisa bw'oba olikine kozi yonna gy'ovuga weetaaga abasiyazi ekyo kiruma nti temukyagala naye n'ekkanisa nazo zeetaaga abasiyazi ekitegeera kyobola nti ekereziya katulika wane Uganda tesobola kukeera neevaayo negaa nti wange nti abantu abo babatte taliiyo bagende bakwata akibishopu Abyogedde ekitegeera kubanga kati ffe tubeerawo tetwetengeredde tuli nsi ezeeyiya tulinda kiddako obulamu bwaffe obusinga tunoonya kiddako mu nsi ezaayonooneka edda ne ziteekawo ki ne ziteekawo embeera yaazo okay right today when America sneezes we all catch the cold when the dollar changes like this we change. Okay? Everything changes. When you do not have that pound, that dollar, that euro, you are doing nothing. Ogeza kukula kyentegeeza. Nti Bobi Wine bwakugamba nti we transform. Takugamba nti atandise okusiyaga. Akugamba nti abantu bakyuka ensi ne bagiraba nga bagiraba. Nzedde nnyo nga bw'oyogera ku Bukatuliki. Nkunyiigira nnyo yogedde otya ku paapa yogedde otya ku father naye gye nnakoma okusoma ennyo ne mmanya nti we can have priests who are idiots era olukiiko wabaawo meeting eteesateekesa batwale faza mu mbuga eyakabasinyiza omwana ntuula wali ne mudaali ne ngamba bakube kibooko oyo ngoyina n'omudaali yes kubanga we grow and
transform, to understand certain things. Okitegeera. Lwogamba nti lwonenya omuzadde asibisizza omukwasi w'abaana noga nti asibye waaki biki olwo oli mukuba ngoma zakulekawo abantu abakwata abaana ngate naawe ozadde okitegeera so bakwata owo sirikako bunira enensi oyina ebintu byotekeddwa okukola ki okugirabiramu ekitegeera luli nyinako muwala wange omukulu mama wa ntawanya nnyo ayinza okukeera enkya n'amubba ku ssomero ayinza okukeera enkya n'amubba w'omutadde ne wayitawo emyezi 2 n'agamba njagala fees kati luli kyantawanyanga nnyo ekitegeera nga ndaba mwana namuzaala nange ndi mwana nga kintawanya nnyo neŋŋamba omwana wange anaba naye kakati ekyo tekimalaako mmere era kati oli bw'amubba n'amutwala nga ne fees mulya nga nfuna n'ekyokwekwasa ekitegeera we transform kitwala omusajja omusirusiru atakyuka obutakyuka it takes a stupid person not to change. Men change. Men are subject to change. Nalabye abavubuka ku TikTok. Era Bobi Wine gw'otategeera. Oye President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wenna mwesimbamu oba tomanyi kyolwanyisa era wenna ayagala okumuyingira tumanyi ki bannayuganda kibalwanirira okulaba nga baba ne President omulungi ate eyeesigika abantu buli omu gwatunuulidde essuubi lya bannayuganda essuubi lyange essuubi lya buli omu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda gwe tulinawo nga ffe bannayuganda yagwe tunuulidde nga bannansi okulaba nga tutwala mu maaso ate nga atereeza byonna ebyasoba tulina essanyu nti kuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali ate ne bannayuganda bamukkiriza tusuubira nti obuwanguzi bwaffe tebujja tusala nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ali wamu naffe bingi byagenda otutereeza Uganda ejja kununulwa era bannayuganda tulina ekitiibwa okulaba nga tulina Kyagulanyi Ssentamu akoze ebingi ebyalima abalala atangazza eggwanga azibudde amaaso abantu amaaso era abalaze nti tulina kutambulira wamu nga bannansi okulaba nga twejjako Yosoite Buhabulwa eyajja wano ng'ekizibu najja n'atwefuubikamu ng'alina ebyo byanoonya ebirala ennyo ku byabalala bingi nnyo ebifuula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine w'enjawulo gwe muganda wange naye mukwano gwange byetayinza kugamba oba byotayinza nawe kugamba nti obitegeera naye nga byonna bijja kuba bulungi singa tunaaba twekuti wamu nga twekutte bulungi ng'ate ffenna tulina omutima gumu gwakunda ggwanga lyaffe era ggwanga lyaffe kutereera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ng'atukulembedde twali kitagenda twanguyira